luyinza kwesinga bwesinzi nti nenfuna omukazi nga mulungi kuwo oba nnyo okusinga kuwo oba nenfuna omukazi nga muwanvu kuwo oba nengula emmotoka nga kikabwe ekiti gwe n'oleeta bwe ekiti n'ennyimba olimba bweruti abantu ne balufuula eŋŋombo naawe n'oyimba olulwo kane tutambula emyaka almost 20 nga tutambulira ku bigambo ku trends ku themes ku line gye baagala tutambulireko so ne babanga it was more of a family because Bebe Cool ne Chameleone bagende Nairobi ne ba meetinga Ogopa DJs ngani atwala Bebe Cool yasoko gende Kenya okay Chameleone namu joininga Bebe yate Kamili Bebe Cool yaleta Chameleone Kenya kuba Bebe Cool yasoka Chameleone wa Kenya Chameleone agenda tuke Kenya nga waliyo abasajja baye abakabi abavubuka abatandise okulagako ba Red Sun olwe bali bana babagagga we bali bayimba Bebe Cool bamukutteka trainingidwa musically aline music label eya Ogopa DJs yes kati Ogopa DJs we malokole byonna Chameleone abajoininga fast forward bakomawe Uganda Chameleone akwatirawo mama Mia akwatirawo mama Mia bwakwatirawo tuli awo kagoma ka Lubendera najja muza 2 Bobby Wine kagoma ka Lubendera bwajja ne batandika okuyiyawo kati olunaku lutuuka ndoze ekivulu kyali awo ekibuyengo katwe wansaawe waliwo akasaawe katwe abatwafike naku ze kabateekamu emmotoka bi breakdown ebyo ebisika ebimotoka biki waliwo event yaliwo ya misana kati batandise okuyimba bayimba ensi ekutte Bobby Wine ali ku stage Bebe Cool taliyo nebe Bebe Cool jukira ye yali asula mu Bukoto Flats ali mbagagga tali mbagagga mugagga kya mirundi 2 family ngagga nti waluga ndi mbagagga n'okuba ndi mugagga kati family yasulanga awo Bukoto Flats Kamocha byeriranye atambulira awo ebiri awo kati nga somehow balinga abakwataganamu musically bwe bayimba Bobby Wine ali ku stage ayimba akooka abayimbi bali tebalina mmotoka mu myaka gy'ekyenda mu 1998 nga takisi zibeeyimirira ne zugu za tezaaliwo bali ku gaali mwanji z'abalanga tezikola boda mwanji z'abala zirabika zajja mwanji z'abala zadda nnyo mu 7 bupicha obali obwalwe bajaji bumeti obwajja naye tekyali nnyo tebaali na mmotoka kati ng'omuyimbi amala oyimba Chameleone yasooka okugula akamotoka olwalina Dorotia akaleesa baga bagendanga ku Deviate eri yabeeranga ku Wilson Road kuba tekyaliwo wabeeranga Cineplex Cinema abaana abazaalibwa Kampala babimanyi n'abaana babagaggamu bano basimanya nva katooke simanya nsangi nedda kati Cineplex Cinema Gomba Salongo gyava Gomba kibuga kiyingidde Masaka kali bino tunyumyako biringa Lutabaalo naye byaliwo mu myaka nga muzaaliddwa kati alabe filimu weeriwa kati Cineplex Cinema yali cinema ngokulaba obugambi nti nagenze ndaba movie mu Cineplex Cinema nga kyattabu ng'obanga agenzeeko Zanzibar nti sebo bagenze ku beach Zanzibar kati Cineplex yali ya kitalo nnyo ifo byalinga bina mu Kampala eby'ettabu Cineplex Cinema Deviate kakati oluvannyuma ne wajjayo maaso emyaka wajja jengera ku katono ne wajjayo Garden City Garden City eyo yakubanga kiringa kya bulambuzi ate ne yafuuka governor ali tennajja already Angenois yali yajja Angenois yaliwo nga tegambwako era Bobby Wine ajjukira olunaku lwe yasooka okugiyingira nalwalunyumya nga Lutabaalo awandiike katabo nga Lutabaalo aginyumya nti Chameleone ye yamugamba jangu
ne bamugaana okuyingira olabika bubi bambi nabagamba mumuleko najje sinviri embeera nga bw'omanyi omuntu okuba kajji oba n'engatto za bbulu empale oli awo olwamulabiko ku DVT awulidde mu kayimba Chameleone amaze okukwatayoko amuyita tujja kujjako mu gavana nga ye Chameleone bamutegeera dda akuba naye ng'alina okuyingira ng'amugambye nono mumuleka akole ki ayingire nti naye embeera kino kyawa ngowe naba ne Salongo wange tugizera bamuganwa kajje nagamba jje ono gwa mwami ani Arafa nti Arafa tonavaawa mukinjaji wenna mungone nti oli mukinjaji nti nga olufule eri walako wachoyita muno mukinjaji mbuuza bubuuza abasajja babawusa baba bakambwe sibawa gavana babagimanya ibadde enkambwe ojamba nibaga ebigatte ebyo makinde tekweyimiridde muganda wa Vox kalenda obligato ekweyimiridde ojja kuba bulungi nnyo ate otuula n'amaaso tebo gye ziri kati embeera eyo yabaawo kati time comes kano ka concert kegamba kali awo ekatwe wansaawo so nettawo liyitaayita olikwatawo akatonotono Bobi Wine ali ku stage abakookera kano kagoma kalubendera bwabakaaba kenkuba nasirika simakikubye bwe bityo aba akyakuba misana sawanga mukaaga Chameleone yagula akamotoka ke bayita convertible kambufubu kampaga ka open roof akajja ajja kubamu mama mi kakuba atadde mu tape ye already weziri luze lukuba Bobi Wine ali ku stage akyayimba bantu anti bayimiridde yagireta open roof nga kya kitalo nnyo tekibangawo n'abayitamu wakati bwati mu bantu ne bamuwe ekkubo musajja watu ali ku stage ono akola fujjo enduulu n'eryoka ekubira akamotoka akayingiddewo olwo Chameleone alina obuyimbi obuviri bwe yasiba bulinga bwa rubber band buli mu kala green biki nalinga mujonkezi bagamba kiki kino Bobi Wine nga bamusaba busabi tuyambe vaayo genda ate okyayimba nga bagobayo mu Chameleone azze Chameleone yali azza kuyita mbuyisa azze kola fujjo yalina okuddako okuyimba mu ddakiika eziddako naye nga byaswaga naga kampitiremukko nkangemukko naye nkube kuki kuswaga okitegeera kati mukuba esswaga lino tabbu ejja mu swaga Bobi Wine yayisibwa bubi bambi nti yali ku stage embeera eyajjira mu kamotoka abantu ne bamaliriza nga bagamba endulu kati gikubira nayo akamotoka ate nga kali tabbu omusajja emmotoka erinamu openi yebikula n'olaba ali mu yebikula ne steering ogikola ki kuli ku maalo ga Munnayuganda wa 2022 byagenda okuggwanga nga bw'omanyi nti buli muyimbi mu nsi yonna oyagala bw'ogenda ku stage oveewo ng'abantu bagamba bakkiriza okubyo Moze wamulabye Nurdin wamulabye byagenda okuggwanga ne Bobi yewadde Max akasajja kattima nnyo akikola atya nga ndi ku stage n'aleeta emmotoka ali n'agiyisa mu bantu bendi mu kuyimbira bendi mu kuyimbira story egamba yavaawo aswadde nnyo yamuswaza nga Chameleone ate awanise nnyo bagamba ono wakabi nnyo be bano be superstar betulaba ku channel Mnet channel Mnet MTV WBS yafete yaliwo TV station yesinga eyinza okuba yaliwo ngabiri mutano TV yaliwo naye waliwo eswaga liri erimalayo lyegambye byoga nti video tuzeri ali leseeko wano andi nkuwa tuli ku video ziri ezitwalabanga ba Naz ba PDD ba Busta
ba Busta Rhymes, ba Timbaland, ba Timberlake, bani ba 50 Cent yajja mu 2 3 waawo. Kuba 2 3. Naye kaakati aba abasajja abali bakuba ba Eminem bani kati nga balina zi video ezo zibamwe motoka ezo Tupac Shakur ba ezina open roof noga yeyo ba EVE Miseriot nibaga Chameleon yagirese akasajja kagirese tugirabiddeko ddala n'amaaso gaffe tobo ekiki tuli kugibona tugibonako ne Kampala n'abakipa Kagomba bagibonako bagibonyeeko kati Bobi Wine avaayo agende ewa musajja we Bebe Cool then Bebe Banton nga tunagendaawo Kamiri yali afaaki ebyo bizze bikolebwa emyaka gyonna tulaba nti gwali mutima mubi andi kugambye nalabako kyagayagayo oyo nga tannagwa kuba kati byombi ye yakugatta byombi yavuwala naagwa ne musical bamoze ready yabo bazze ne bread and butter oli mugati concert evude ku Africa nekyo nakyerabirako nange nakibonako newe wakibonako tugenze Gaba bavude ku Africa nabazze Gaba basa Good Life yatuuka binono byaliyo nakiro ssaawa nga 4:30 basanga Kyaga yali ku stage ayimba olwo bapya bakambwe nnyo balinga amasannyalaze ne batuuka back stage but si back stage mu kiparking eri batuuse butuusi enduulu yakuba ali ku stage ne yewa Max n'ateekawo muzindaalo Kyaga nadduka nakkirira n'agamba ddakaddeko n'akakiraba emirundi ebiri Gravity omuntu oyo yakubako era naye yakikolako already yabo yali mbutu yabukedde awo ewankulukuku anti yakuba wankulukuku eyo n'esaba amazzi ensi neereekaana nnyo ne babagamba Good Life mmwe muddayo nga babola kukyusa ngoyi so bisobola okubaawo omusajja ayinza okukola ekintu Chameleon yabikolako Kenzo oyo Chameleon yabikolako Kenzo n'abagamba njagala nga tannakka madaala oteekeyo wale yagamba akuba njagala andi Kenzo mwagamba akuba njagala nga ali mu luyimba olwo olusemba yaawo ng'ogisuuleyo dijje gendayo shiru dijje wegwe yalina njagala ogendeyo nga Kenzo tannakka awo yo kibayita Chameleon omutuufu naye Kenzo mugezi baba balukuba naga DJ Polo ngalwaki kalujjayo nagamba kannangirira omuyimbi addako ono mukabona mawanga banaye dokita nasiibula teyakiriza nze sifa naawe tonzitira wa Kenzo ng'omusajja mugezi yamugaa tonzitira wa naye kali kamukubi yali waggulu awo sitovaawo mugere nga tava abayimbi bakikola oli naagamba mugere nga tannavaawo kitegedde tomulinda kuvaawo so ekyo abayimbi bakikola noga ndete eswaga lino kangende ndibikke katuddeyo wali kali tuddayo Bobi Wine agenda wa Bebe Cool amugamba manya kasajja omanyi kwisa ekiriwo akasajja omanyi nti kaline kabinyo ka Chameleon omanyi kye kankoze akaana akasajja mu bantu wakati nga ndi ku stage ne bakola firebase okuswalizibwa kooli kwava tukalwanyise akasajja ko kayina omubi tekayinza kukola kintu bwe kityo bwe bakola funtula funtula tya kyabula okwagala omukazi olw'obusente bwe olwo bamukuba ku Dorotia alina Dorotia Maidia tokwata ku Dorotia nfiirawo bamwongera endala
abakuba nekolera maali nekolera maali aboogera nga buli wakuba lukwata bukwasi kamiliyoni nga bano tezikwata nga zikwata naye ate nga bwe kaleeta kakuba nnyo ekaliko okitegedde nga kamiliyoni akuba kubonereza kakati mu makati awo tuze tutambula 2 tutuuse mu 2 7 ebizibu baawuka Bebe Cool afunye East African Bashment Crew ali ne Naziz Waile Naziz ne Waile naye Firebase ejjamu obutaka waliwo ebitagatta bulungi naye nga mutegerako ebyo bwe nabigenda mu bijja tutwala nnyo naye kyembadde nkuwa nti Firebase Bebe Cool agivaamu gye yatandika mu kugivaamu basigala nga bakuba music ali ow'okwerumba musicale naye nga family zikolagana ono yatandika ekibiina n'akiddukamu n'akirekawo olw'ebigendererwa byakyo wandituwaddeyo ensonga emu 2 3 atambulira ku amanyi olugendo nedda ndika tingenda bbawa bingi leero ngenda balonderako wakatandika butandisi mbalonderako mbawa kino neŋŋaa kino muli kifuna olulala lumba kati Firebase bwefuna byefunye ebizibu Bebe Cool agamba musically bagamba kuba endongoyo nkube yange ne kamiliyoni akube yiye buli omu amulumbe lulwe naawe nnumba lulwo onsobola sikusobola tugende tukole ki twabike twerage ssente nkulage ssente kulage emmotoka nkole biki kaakati awo Zuena anoba agenze Zuena akola ki anoba asibamu ebyanguwa za 278 awo ali 28 kaakati bamukwano Zuena ne Babi bamukwano Zuena ne mukani kamiliyoni basatu bonna Zuena mukwano gwa muka kamili Zuena mukwano gwa Babi okitegedde kati nga baba kyala baba sita abali mu A-class bo bakolagana mu ku level esoboka kakati ngera Babi bwafuna obuzibu ne Bobi Wine simu aje olugumya wa Zuena nzijjawo n'omusajja yakoze bwati bamuŋŋambye yabadde mu mmotoka tayinza kuba na mukazi mu mmotoka ngeza bugeza olwo Babi awaabe wani wa Zuena ŋŋambye kyakulabirako sigenda sulayo nti jangu ng'ajja ng'abeerawo ewaka nnaku 2 3 nga atereera ng'addayo nga beekyalirako nga family abakyala n'abakyala n'abaana bino ebyabasajja be bakola ki be bamanyi byabwe babeerawo ne babeerawo time comes Zuena afuna ebizibu Bebe Cool afuna ebizibu Zuena anoba Zuena mu kunoba Bobi Wine akuba essimu gye wawulidde ayogerako Zuena bw'anoba Bebe Cool agamba ani ayinza okugatta Babi ye mukwano gwe kuba naye oli amubeererawo bwe bagatta best friend yasobola okuwooyawooya munne omugaye ngenda kwetonda oba kino ekitambula bulungi ngenda kutereeza nti kati nga batambula bakuba mboozi bakola kino kati Zuena nga bw'omanya obufumbo Bebe Cool bw'akubira Babi mu buntu nti nno munno gundi nno Zuena mbwafunyemu obuzibu era Bebe Cool ankubiddeko wano nga ŋŋamba omuyamba akukubira atya gwe kyale gwe kakyali gwe okubira otya mukazi wange yakugambye okwenda wagenza okwenda nga tomanyi nti kibi ng'omukulu mukamba okukira omususa n'ebirala ebiringa ebyo ng'ono yawulira talina kyayogera
nga talina kyayogera bambi musajja wattu ali mu mbeera agamba nti ye omuntu ono mukyala we abadde asiiba anoba owange lwasoose okunoba njagadde ndowoozezza we ya efamily ayogereko naye ate essimu zimadde nsubira ya babbi kunkubira kunnyamba so gye biggweera nga omanyi bw'okolera omuntu ekintu ne time neetuukayokko ne kifaanaganamukko nga gwe oyagala obuyambi nga for example obadde ova ku kyalo ewammwe gy'osula olina neyibawo alina abaana basoma emmotoka vaani y'essomero batezze gwaba bo batwala kambatwaleku nobatwala noyita emyaka ena naye naafuna emmotoka abaana bo ne babeera ku kkubo emmotoka ng'ofunyemu ebizibu ogenda olaba mukwano gwo bulijjo gw'otwalirako ku baana obwolumu neyiba mu buntu bulamu ogenda olaba agamba emmotoka yange kinalabika kitya mujja kunyiga abaana bange nammwe mujja kubanyiga abaana bagenda ku ssomero kati mutima gw'ekisooka okukujjira wadde wali toyamba nti bakusasule ojjukira mawunoga naye omuntu ono nga mbadde ntwala abaana be nga mmanyi tuli baaluganda mu buntu bulamu lwaki mu kutwala abange kifuuse nga ate kimuzitoye nnyo kati otuuka n'ogamba ono mukoze eki mutadde kuba si muntu mutadde kuba si muntu ono kamwesonyiwe embeera gy'alimu embeera gy'awangaliramu si ya buntu kati ne kijja mu sayidi eneyo wano issue kati mu kwekuba endongo Bobi Wine yatuuka ne ku level n'ayimba oluyimba mu mukazi wa Bebikulu yanobye yatuuka okkuba oluyimba yamukubamu akeshongolo oluyimba omukazi yakunobako weesootinge mukyala ababeeranga yeekyanze mutuze mukyama musootinge mudde mukyama mwesootinge totawaana tonkubira masimu kati ono yali abikola mu buntu nti naye abantu bano babadde bange tutuuse ku leveeno n'ebyamu kisenge tutandise bireeta wano mu publiki n'avaawo awo n'akuba oluyimba n'ateekamu bidandisale kino kyetabani kya kyagoloba bidandi otegedde ebyo ne bituuka nga biri personal olwo ayingidde akuba ku nnyama kati ono n'agamba ono nze naye mutadde Bobi Wine yali ku nkola nti bwe tuba tulwana ntalo tombulira kye nina kulwanyisa oba kamanyiiro waliwo omuntu gw'oyinza okuba nga tutudde wano nenkuga naye mmoze tomanyi okukola interview nti lwaki toyinza kubuuza gundi naawe noŋŋamba gwe nga bwe wabuuza gundi yali bwe tinebwenenga wakakola short time tuleete message abantu tukebere message waliwo nno n'abantu bagenda olabanga ebyaddala ogenda owulira ddala ngo nkunyiga koggwe kyovala ewammwe muli abantu kati kyovala taatawo yafa olwosalo nga atabuse kati olutalo lwe tubaddemu ebyaffe tutandise kwogera mazima gw'otandise oluvuddeko ogamba nti kati fenna katubife Rasta P yali ku kimu kuvunza buvunza Rasta P agamba musajja ono yinza okuba kati wekiba kiganyaawo nedda nze kangende ne munda kasabukesabuke nsigeyo neeno
kati kyekyo kyegambye nti tuliwa tubadde ku interview n'otandika okugamba nti Rasta P ali mulwanyi yatuuka n'amuwemulamuko okitege bwe kyagaana ndowooza yagamba producer ani yali mu byuma ebyo gudi yali akyaliyo yabanga ne Pademani epade yatuuka kano kayimba oliwa yakikubawo Pademani engeri gyali omusajja omukulaga kinalabika kinagira oliwamba okitege nga yagala amuwemulewemule kati embeera eyo gye gambye kati kambuuze olwo obusungu bo byabujjawa anti kaakati example gye nkuwadde time yatuuka nga ndeetera nkuleetere musically abantu oyo tasobola kuyimba gwe olira oluyimba lwe yayimbye nga mwebifinga ebyo biri nomo nti gwe oyinza otuula n'oyimba olwo oluyimba oyo asobola okukuba live batuwe live oba agikola ki agisobola kati ebiseera ebyo Bobi Wine yali tamanyi kukuba live nga tevaayo fiiti ate nga Bebe Cool eno side mukambwemu wano ku live kati nga baba mwezo comparisons kati nga Bebe Cool ayinamu kiri nti binaye mukola nze nabituuka mudda nagenda dde Kenya mama wange abeera America banzaala ntinda Kiwatule kakati mu mbeera eyo mwana wa minister kati ebintu ebizinga byenjogera nno byali bimanyikiddwa bumanyikibwa ku Bebe Cool kati ng'onoonya olumu bw'omuyingira nga bw'ogamba nti kati gwe w'e Masaka gwe yazze jjo gwe yayize jjo okwambala ku ngatto kati omuntu ono abaddemu ekiraasi ebivume ebyo bibula oba tolina byakumuvuma bikubula wemulamu wemule bikubula nga togenda mugamba gwe walidde ku nnyama bwe wayambadde ku guki bwe wekubye ku perfume bwe walinyeeko mu mmotoka kuba waka by all means yaliwo sente zaaliwo nga gwe Bebe Cool oyinza okuba tolina mmotoka eri personal naye ng'ewaka kimanyikiddwa nti weeri kati mu mbeera eyo waliwo entalo zaffe eza bulijjo ez'okuswitch zetunyumyamu ez'okwerangiramu nti wajja oli musiwuufu wano nga tomanyina ojjukira bw'oyambala akapale k'abakazi n'ojjanga okakubye ffe twakuzza ne tuga eno fulayi ng'etunudde eno nti ogiguzewa omusajja agimpimyeko wali nti nojjira mu saati amapeesa gali eno bulawuzi kati nga gwogana nti abayimbi bakuba bimasaamasa nogaba bimasaamasa kenzijukidde twakola show kakati jjukira tuze fleeping ekikazi nekikulabanga amapeesa gali eno kuyange kyagana kitya Rudina atereera atukubye ka bulawuzi zino giwakyusa bwoti naye mba nga ntunudde bwe nti kati omukulu akola bw'atyo namanya nti nno tukuba basajja bakuba zimasaamasa basita bakubamu ezo ezaaka eziri mu gundi kati ayinza aba ayita n'agwa ku bulawuzi naye nga lunene bakola ki bulawuzi kya full figure kituuka full figure ate nga kinene gwe n'ogamba banninde ekawungeezi olaba okuba mu bulawuzi ya full figure nga tomanyi kyekino gundi kyeyagize amanyi ennaku zino gundi ajengereza abadde mu lutalo ne Kami muyambala ekisikaati nalabe gundi yambadde ne gundi n'ekipale okirala bwe yali ayagala kukuba jjebere ng'eya Bebe bwe yagaana kanfune ekisikaati manyi Bebe yakuba bagiyita ejjebere ekisaati kiri awo nekikola amawulire bagenda okikeberako sente zaakyo engatto sente zabyo omusajja sente zonna nazimalira mu kwambala sente zigula ettaka anti waliwo kampani wano ezitunda ettaka miliyoni 10 awo yiika namba omukulu eri owabasaalongo kati andi mbadde naye eyo ekololo galubindi za milioni 10 naye agenda tuleeta obusajja mu mutima bamuwadde peya ze 3 noonya sente zimaliza buzigo bwange nkeberako neŋŋambe galubindi mulimu kati anti agenda Nairobi kati oyingirawo nga nalabye bagundi nalabye babuloga be advance ku ngoye advance team nalabye gundi yakyuse dda Sky abadde alina ekipale takivaamu nga kyatuuka uniform kakati namulabye uniform ya Sky ekyuse olwo kino kiganda kya baati ekyebirevu
bakyambaziza break the chain gundi yali ku muzuli jobless billionaire yaba smart nalabye Kenya media ali bwati ngabona bambaza baneba oyo go bayita advance team yagenze alumiriza milioni 10 same ziri muka TV munda muri same no eba libalinya brand nonya sente maliza buzigo bwange ngamonde namonde signature bebe kulwa jabikola ebyo linda time nonya sente maliza buzigo bubulako kitono nnyo bubati nekati gwate bajjabikolera obuzigo buli butano mwana weka wempe ani agero byenkolera ababaka bawa weka wempe sina mbaka gwenzikiriza nze nyumiza ababaka era bebe wa basobola kati otegedde bubati obwe busuleko anti ngenda kukomeza gundi mikali tunes nenda wetaaga meta bajeta batya kugira buliti mbaawo kati ogambye shopping akoza atya nga tutunda ddayo wali ku lutalo shopping ebadde ya galubindi Kenya ino okumanya nti Uganda waliwo azze Kenya ino okukitegeera nti waliwo omuyimbi azze so si bino ndi ate Kenya etegese agenda kutuuka omuyimbi ajja alina bebekolo mukamba wala bino bimwali munyasimanyafu gundi yagira mu nnyonyi ani Diamond anti agenda girinnya agwe e Nairobi ate ku lwokuna mu agirinnya ajje Uganda ate ekiraddemu ali nnyonyi addeyo e Nairobi kati ate akoma okukola ki alina byeyita alina meeting ze z'amaliriza sikonoona businessman ana kino kiwa kyakuyiga ky'abayimbi abalala bakole anti waliwo abakoze nga bikyaganye ate okukola kirala okukola kufuna munki oba olina okuba n'ekigendererwa abane avenues 8 nga zonna zirina okuyingiza ssente kati apushinga project ya break the chains mu nsi yonna ate alina ne project ezirina okuliikiriza break the chains ate nezirina okubeezaawo obulamu bwe ne bizinensi ze so talina tawummula musajja mutete so waliwo agamba ke nakoze kino munninde kati alina meetings wonna abantu ab'enjawulo ate bava Bulaaya naye ate alina okuba ku tour yamala logiconfirming agenda kubeerayo bwagikola akomewo ali nnyonyi kuba 2 hours 1.5 hours ali kampa Entebbe amalirize saa osobola onyonyonyi ku saawa emu saa 3 oba Nairobi n'owummulamu awo eddakiika zaana kino kye kindaza abantu balina okwepimira ebibongerako kati gundi ani ono bamuyita ono Wemba nga wagamba Wemba Mustafa kati amanyerevu ye nende Mustafa nze nali Mustafa namuwa amagezi omaye bayimbi bangi mu Uganda yekwate bano bawalukagga tabata nalabe kibijjigiri alinayo concert yawedde aja nalayizinga eyo teme waliwo omulenzi yafudde gundi Daudi Mugema ensonga ez'amusajja zituwe yafudde ki yalwala masabo gano simanyi mwana yabwe mukubye Wile Mukabe yakoze kyacha ajogireko kyekyamukola kyaki lwaki yabwe eva kuki batuma bani abakkirizibwa okutuma amanya ebyo alina okumanya first aid za yabwe nsimbu kuba nabyo mu society ate balina abantu babyetaaga okubanga babikola ki babimanyi gwe tomugoba mu mulimu tavaamu naye alina wasobola namulabanga mulungi nnyo awa Mustafa awo akwatewo tatirawo omuntu yabwe yakubya omuntu tasagasagana simanya ekikutuko simanya wejjanga abika ayinza okutemera nti ejjanga lyerino kati ate abo tujja kufiirwa omuntu omulungi bano abayimbi bafe abafa simanya ettalo biki byonna abo ttalo walukaga simanya bika by'amayembe etagira tavaawo kyovula King Saa amutwala n'amuteeka ku kyoto awawaawo eggwanga ligenda mufunamu nnyo Mustafa kati wane wabbebe aveewo si wabbebe naye bino ebintu ebirimu okutegeera okwawa ategeera nakuli kwalimu sebo biri ebirimu empewo by'amaanyi naye kati bino birimu exposure ndala kutambula nnyo kulaba wakati oli ayinza okugamba omuntu ayinza okuyinga kati nga bala break the chains album oli ayinza okugamba kituufu tekola ki namulaga mpayo omuntu amanyi nyimba 5 Mustafa ekiwala ne kijja kyakuba alubamu yonna kiri kikuba
nagamba nkimuweereza naye saayagala mukayanya eno alubamu yajjanga yakibonoomu buli omu akinyumyako omanyi ekyo kizungirizi olaba omwezi ogwo abantu bagunyumyako nabaga omwezi ogwo ogulaba mulimu omukazi yali agenda ku luzzi aweesa omwana kati olaba kino ekibanyi ky'enku kati ebyo ebiboozi byakayiikuuzi ne walumbe biryokke mu society yeerabira obulobwe ku nsi kati break the chains yajja bwetyo nti kyekangu oli ayagala okinyumyako nga oyinza omugamba okay break the chains abantu tebagimanyi nnyimba kizomanyi ez'oluzungu tuweeyo omuyimbi ogamba ono mwewulira ziyimbe bwe zikulema kiteeza ne zino zakulema lwakuba eno si kiraasiyo ng'ate kubasudde ogamba nebakemu ndoyimbe nga nzibiriza okikubanga eyeekolera ndoyimbe nga nzibiriza kali nga kitegeeza oyina liigi mwogwa maakyazi eno tebasaba interviews oluyimba oluduuliza tewetaaga kuba na interview olubeera n'olumumunya naye nga terunyuma si lulwo sigala ku nnyimba ezikukola ki ezikunyumira era omuyimbi gwe gwowagira gwogamba nti asobola sigala ng'omukola ki muwa obudde waluka gayinza okutuleetera gundi kola award ate yakubye olulala ayina lwe yakubyawo olupya olwa Dawudi Mugema sikulugangako natereza mpa awo kati ate awo ezo gundi akutta Mustafa sikulogangako n'abuuza lwaki yawano yawaniseemu lwaki yakiriddemu tagama bantu bakisimba eno mwabadde mulina okubaamu engalabi empuunyi empuuna malungu nenewe tukomewo wano kati naye tuwa magezi kati tuddayo wali nga tuvudde ku break the chain batuuka batandika okubeera nti olutalo lw'enkugaye lutuuka mu nnyimba lutandika okunyinyintira olunyuma kati endongo etandika buli omu asabika munne luyimba ku kiki ku luyimba njagala tutambule tutuuke paka we basalewo gamba nti tukola batejja okay tuyimbye oyimbye ennyimba buli omu n'afuna abawagizi be batya ng'olinayo 50% audience okay kangambe olinayo 40% audience nga yeegamba Bebe Cool tasobya ze ku nnyimba ze ekisajja kirina engeri ekikyusaamu amaloboozi Gagamelians waliwo n'abatali mu Gagamelians kirina engeri kigenda ne kiriwanika ne kigenda mugulu ne kijja mu soft naye gwe mubanda weekamu ekyo mumanyi abo ne balinayo 40% baga oyo tasaaga kakati ate ono n'agenda n'afuna ku class kati anedda wano freedom awo freedom nga tannajja eno 40% nga yo waliwo yanyumirwa ezo ezigira bugiri kata Mr. Kataala no nkuwadde nkutta abawagizi neŋŋamba ku 10 buli omu alinako 40 ganabiri galiwa bomiga banyumirwa kale tebalina side bakiya bo bagamba nze oli bwayimba olunyumira olunyuma nga ndutwala ono bwayimba olunyuma nze nga nzina nga ye tebimukwatako ebigenda mu maaso ye kasita olimba lumunyumira kuba bukubi oba Bebe Cool yayimbye olulungi gwamanyi bweyimba oluyimba lukole ki lunyume gye bali abo naye wabawa bagamba akubyera vyevede naye era si yalwewandiikidde kati nga ye anoonyayo ekyo yo lwaki teyeewandiikira okitegedde nti yayimbye saya kyakubye gundi bada naye era kale alo Bebe Cool abadde ukwata mwaga amaloboozi ge goma ekyandibaddeawo kati ne babeera mu eyo embeera eyo abawagizi bali eno kati mu mboozi mu kugitambuza nkugambye batuuse ku level y'amamotoka ono aleese bafudde Range Rover erimu ne ka TV nkuwa nno byafaayo bya Uganda anti hamejja alese bafudde kuba n'emboozi ya ame yatambula nzija kale bafudde ze alina Range Rover eriko ekigaba bafudde eyo Range Rover yatuuka n'otutumibwa erinnya era nga ogamba nti ogamba eno bafudde Bebe ne bamutuuka ne bamuyitako ne bafudde no yayina oluyimba nga baluyita bafudde
asinga balekera bafudde balala kati bwe yaleeta emmotoka n'agirako erinnya bafudde naga yagirese kati ng'erinamu ka TV munda nga tekabangawo ina ka TV munda bakuba vidiyo ekisa yono kyalesasooka okuba mugundi emmotoka yasooka okuba mu ka TV yako musajja ng'abayimbi bonna baga nti omusajja alina emmotoka erimu n'aka bebe muvumbuzi ate ekubazize akuba vidiyo ze bafudde ateeka mu flash wali kati bafudde aba akyali awo Bobi Wine n'afuna ddiiru n'afuna Escalade Bestman tadduka naye yogeza abantu ebigambo n'aleeta Escalade ng'eri bweti nga nnene enzibu eriko byonna byonna amajoro beno Bebe Cool alinayo miliyoni ze 2 abadde agenda kuzimba nnyumba ewalala ekiwaatule amawulire ne gakyuka ne bagamba omusajja yaleese Escalade kamiliyoni n'afuna omusajja omulala mu mwezi awo nga bawaatamu Escalade omukongo n'agigula ne bagigira ate ye enzigi zaayo nga zeggula ne zikola ziti nga ziringa kinyonyi zigira ne zikola ziti ya Bobi Wine ng'ejja ina rims zino emipiira ng'ebeerawo nga zeetooloola ziti kati nga Club Silk yetegeera ekibeera mu nsi kati owabafudde akkakkanye Range Rover abasajja baleese Escalade oli agiparkinga eno n'agireeta bweti wabweru wa Club Silk our industrial area yali asinga okuba party esinga mu Uganda nga olina okakasiza omuntu nti oli wa kitalo Bebe Cool n'aga tekisoboka ennyumba nja giri ndine swaga terimpitako ennyumba kerindemu ekirungi siva mu kyalo nyina akayumba kange wane Bukoto kankabeeremu kali nno kayumba k'abantu bamanyi nga akapangisa kuba ne kati yali tapangisa mwe muli studio ine kati singa yali mupangisa yani bwe yandizimbi yandikoze eki nene kati studio yemo yagiteeka akayumba ako Bebe Cool alina taata wa mita Tamale ye taata we muto yali nannyiniyo kandi nga bw'ogamba nti naye mutabani nyina akayumba wali lwaki tokasasula mpola kitegedde nga famire z'abantu ezo engagga abaana babeera nnyo kukakeeka bazonogana emmotoka eno njikooyo olina miliyoni 5 ojja kumpangayo akakadde buli mwezi kati waliwo ebintu ebikwanguyira ng'ate omulala alina kusiitaana nakuloga kaakati asalawo I can wait nyumba sijja kufa nayo atumya hama mu America tebangawo motoka tezibaddeewo ezo hamejja yingirawo hamejja nga si muntu nga hama nga bwe parking ewantu olabanga enju etambula ejja olaba kintu kijja ng'ejja bweti omupiira gukomeeri kati olw'entalo tuli muza mmotoka bali mu kwekakasa mmotoka bakola ki olwo Bobi yawo n'azimba ebusaabala azimbye no nti busaabala emagere yali yafuna kaddiiru mu condom promotion ya condom na milioni nga 25 emagere wali kyali nagula milioni nga 2 mwezi ettaka eri almost lyonna wali wala yagula dondolo kyali ali musajja muyiiya abazirya anti bw'oba tolinawo otandikira kiba kugamba nti okunyumya n'abalangira kikufuula ki mulangira kyebaba bategeeza nti omulangira ye asigala mulangira kuba ebintu bwebiri already life ye weri alina waatandikira kati bagamba nti olw'okuba toli mulangira olina okwerandiza oli kaana kambaata bw'ofuna miliyoni 2 tozirya so Bebe Cool asobola okulya 2 olwa family nti ye mulangira era alina chance zisobola okufuna miliyoni endala make 2 kati ye yali alina okugula ettaka ng'atonda ebizibu bye si byebyo takorede weeriri bali ku square mile mu kibuga by then ekiwaatule
kati kyawukanako naawe anoonyo okulanda muyirika mwokya wano mu ghetto mulinawo akantu kamwe ke mulinawo naye nga kuliko abaana 8 kati ng'olina bw'oba ofunyemu okubemu naawe olina okwetandikira obulamu musajja n'atandika obulamu n'azimba kati batogiwulira nnyimba mamotoka bakyala yali bato yennyini okitegedde tujja tutambula olwani olukamiiri naye mwali nkuge yagula eskaledi nono n'agula n'aleeta neyo enzigi zino noli n'agula eyiye katono n'agamba bandese kambasuulemu kabona mawanga n'aleeta hama kuva bagitisse waggulu bagitisse waggulu ne bagamba etuuse buli omu ng'ogi anti hama buli weetuuka olina okumanya nti hama izze kubanga zinyo mpanvu eyaddondizera balina bye bagivugiramu kaawo okitegedde ajja biki eyeekola bweba twayitanga awo twajjanga ku station nga tukuleseeyo kati nga tuyitawo sebo ng'ayitamu ayitamu awubira hama girabe dduka nzito kati olwo olutalo ne lugamba oli alina eskaledi hamusaya nekyaleeta hama naye nga buli omu bwatuuse ogamba eskaledi ogirabye hama ogirabye bafudde ogirabye tundura ogirabye entalo z'amamotoka awo tulina entalo z'amamotoka entalo z'abakyala ez'endongo neza property kati tutambula tuyingira 2 awo 11 12 ng'abasajja endongo bagiwezezza buli omu alina bifu egize buli omu alina abawagizi nga ne ttiimu zikakase buli omu alina abawagizi abagamba ebyaddala nze ku bebe gwamanyi nze ku Bobi Wine tonyumizanga kibebe kuulwa ekyo kaje biggwera nga tugenze ketyala by'omu bato bateesezza eno Battle of the Champion bebe kuulu yali paati ketyali paati baga tutegeke ono tujja mukolamu ssente kijja kunyuma nga bategeka Battle of the Champions ekyasinze okuba ey'omutawaana Uganda bukyangebaawo Dawusa ali eno MC Katongole omutongole yali nani gali oba mitani Katongole omutongole teyali eri yaliwa Katongole omutongole yali Curtain Raiser yasooka n'abeerawo nga bano tebannajja n'ayogeraawo ssaawa emu awo 2 kati 2 kitundu akwasa Battle of Champions officially tugamba nti kati kyekyo the Goose ni Gasta Red corner Bebe Cool blue corner Bobi Wine MC blue corner ali oyo guy MC red corner okitegedde endongo abasajja ne beesabika endongo ey'embozi naginyumya waginyumya saagala giddamu nabaga abakuba Bobi Wine endongo n'atuuka okugamba Bebe Cool wayimba nsoma ezo ennyimba kyovala bw'olina nnyingi kisajja ggwe okitegedde wano we yamugambiranga kuba 5 nkuba erumu yatuukanga akuba 2 n'akuba freestyle paka kyamugamba naye mukulu wagambye tukuba batu baatuga ennyimba mmeka 5 nkuwulidde okuba lumu n'oluleega n'amuvumirako naye abantu bano basasudde ssente bakubire ku nnyimba ate abamu bagamba nti bato teriiko ebyo bato bigambo byatuuka ne biggwa anti babawesa kiro kiramba kyali kyabo bateyo baali bapimira ku kyomuwanguzi asenze kuba nnyimba nnyingi nedda bato mugiraba byonna bibaamu okunyumisa okugjako abayimbi bano abalina ennyimba 10 naye abayimbi alina ennyimba 2 plus tasingika bonna baali baziina kati bato etuuka byonna bye mwogera amazina kwambala bituuka ne biggwayo nga olina kuyimba time netuka nga twagala tuwulire bw'oyimba kyekyatuuka kuba moze radio nti abantu baagala munyumise mwetwaliremu mwereetere mwekole biki oje okange oyambale bakule bivuga ozina amazina abadansi naye olw'okuba muba mu bato eri serious bato bwetandika ku ssaawa 2 oyingirawo n'amaanyi nyensi neekuba enduulu tebafaayo na byoyogedde oyinza okuba anthem awo n'okuba ekitiibwa kya Buganda n'ozina amazina agatalina mu nnyimba zo none bagamba omulabye azze
kale ne muyimbawo noli nayimba n'ogamba bano tebatusobola ffe twabagamba oyo omulaba endulu neekuba naye najja n'agamba oyo omulaba kati nze omanyi mubyogera ero tuli mu ssaawa yakubiri katugenda mu muziki ssaawa zigenda okuyitako essaawa 3 okuba batole yatandise ng'abantu batandise kubanja eki watugamba oyimba sing kati tuyimbire kuba by'olina omumuvumo ebyaddala oba wabimuvumye byonna nga biweddeyo waliwo ka segment k'okweyogerera ebigambo gw'obumanyi w'obyagalira naye time comes olw'essaawa nti muba muyimbira ebbanga ddene kati by'ovuma omuntu by'omujerega by'omumanyiko ne by'otamumanyiiko bituuka ne biggwayo nga tusigaza kimu twagala tududududu tuwe eddoboozi kati kyekyatuukawo tugenda oyingira ssaawa 5 kitundu ng'omukulu wamu ng'ayimba 2 n'alekamu freestyle akantu ke baŋŋamba kaali katuufu nti mbu kyatuuka bano abali ku blue corner ne basala no blue corner ya red corner kuba ye wa red corner ya Bobi Wine yatuuka abayimbi bonna nno bajjanga Bebekulu yali yabayisaamu eggaali ne bagamba ekisaya kino leero katukikakasi kati ate bano batuuka batyo mwepikira abaki abayimbi bano anti omanyi abantu abamu bagamba yasula Moze Radio ne Wizu anti nkugamba wano mu bato Kaabe Chameleone oyo yajja ku ludda lwa Bobi Wine mu biseera ebyo nga baagala kuba bebe bamusuule wali nga balaba kirina olugezigezi kyepanka kirooza kya kitalo nakyo ne kigamba kakota ngenda kukuba kakota negulako mu negumu ku gumu kakota zigenda owera 6 buli omu nga owange bato yiyo nze ngenze bakenzo bonna 6 tojja kudda kulaba video zaabwe kaakati ng'olwo batandise okulaba abantu wano waliwo tugenda kuswalira wano omusajja agenda tutandise tusabika buki busabisi tuve wano ne bato saagala gigendamu ne Bobi Wine yayimba sigamba nti baamukuba flat but when time came for music sawa 6 7 8 teyayinaawo kagoba ekisajja kyali kittamutte nga kiyimba nyimba 5 nga kirina ekigambo eki next on stage is Bobi Wine come and sing nekijjako microphone nekikkirira Kibebekulu baba tayimba sidda najja najja Bobi Wine ayimba ennyimba ezi n'akuba freestyle n'akuba 2 dakika 15 ziggwayo nakka ono najja n'akuba ezi abadda wansi naga next on stage Bobi Wine come and sing kati ebyo of course byalimu naye nga bwegambye nti olw'okuba essaawa ziba mpanvu tosobola kuba na kantu kamu kokka tingenda kuba freestyle buli lwe najja nkube freestyle waliwo abatuuka ne bagamba naye y'anaayimbako ddi kuba otuuka line wandiyimbidde nze byemmanyi ate n'otekayo ebirala kati nsobola okunyumirwa but it cannot be forever buli lw'onojja n'oyimba vaasi emu n'okuba ekirala so mba njagala onkube vaasi onzize ku vaasi tulumale bawange olulala Seguyo wabukedde akimanyi yali awagira Bobi Wine yatuuka n'okugenda mu tenti ya Bobi ng'ayagala muga Bobi ekigenda mu maaso si kirungi lwaki toyimba nyimbo zirina buzibu ki nanga naye yatuuka mu tenti n'alaba ku musajja nga munyiivu n'agamba why yamanyi kyakola katukole ki katugende so bate yeggwa waleetera Kikawenje ogira amakudde gwe Kikawenje bali no bamanya agamba Kawenje wa CBS bana gwe yali agamba bali agamba ani ayina gwavu ani bagamba yali afumba bibi yali agamba Kawenje kati Kawenje yamukola ki ati gwe tomanyi gwe Kawenje ogira amakudde Kawenje nali simulabanga kola kati ngendo mulaba ngabambye amakudde kituufu agalina bali simulabanga tomumanyi leka mukola Abu Kawenje atu era bali tebajja munene bwati kaakati nno sebo bato bweto bwe yali neggwa bwetyo netugenda mu ya good life kale balira mu ntalo kati naye wano byegambye bino ebyokweyogerera bino okuyingiza family byegambye nti
bine bya motoka byali okay nti yalina ekimotoka tekina bampa yalina empira motoka yasikidde ku kkubo ebyo nga binyuma kati we byatuuka mu bino ebyo biri byegambye tuli wano ndi mu kugamba osobola okwogera oluzungu tuba tugamba spelling nga kino ojjukira bye nakola mu kusaasira ne bajjo kati tuba tugera n'agamba nti nze mmanyi oluzungu nsimanyi spelling noga yogeramu tugere olwokusaasira atandise nze ndi presidential advisor nti advisor ki spelling eb ngeza bugezi n'ogatta gambe kigamba advisor nti era ki spelling eb tuveewo n'omugamba nti vocha d obanga d ogambye b obanga kaliko wakola musajja wange ani omusajja omuyigiriza bingi aliwa musajja wange